Samuel Chanda omutuuze w'Esseeta yakwatiddwa eggulo nga kigambibwa mbu yatemula eyali muganzi we kati omugenzi Aida Nakimuli ng'ono yali abeera Mukono. Abantu bano olwakitegedde nti Chanda akwatiddwa ne bazambalira ku migongo yogayoga ku poliisi e Mukono ne batandika okukanda abasirikale bamubawe bamukoleko. Wabula abasirikale babalabuukiridde ne babatangira okutuuka mu luggya lwa poliisi nga n'abasirikale abakkakkanya obujagalalo nabo bali ku bbali balindirira okwaŋŋanga embeera. Buli muntu alina amatu agende we waka. Buli muntu agende kusigala wona aleta stand of wona mu poliisi tugenda kuti batisipasinga. Omubaka w'ekitundu kino Betty Namboze ko n'abakulembeze abalala batuuse ne bawoyawoya abantu bano era ne babasaba ensonga bazirekere poliisi. Mugenje wali abakulu bagende ku poliisi tujja kudda tubabuulira amawulire agafuddeyo. Bwe mugaanira wali bagende. Temugenda. Abantu bano obusungu babujja kukitta abantu mu kitundu kino kye bagamba nti kisusse ng'abatemu basinga kweyambisa butayimbwa okujja bannaabwe mu budde n'okubanyagako ebintu byabwe.